tussibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Eddoboozi lya musuubuzi oli ku Salambu TV olutimbe olw'emirembe. Abasuubuzi we twogerera essaawa eno bali mu keetalo nga ababaazi, bali mu keetalo nga obutulume obussa omusota, bali mu keetalo nga ndowooza ebisolo ebisinga okwagala ennyama mpisi bittayo akagabi kamu ne biryoka byetoolola ne byetalaawo. Akeetalo konna abasuubuzi ke balimu bagenda kusisinkana omukulembeze w'eggwanga mu kisaawe e Kololo nnaku z'omwezi 7. Abasuubuzi ensonga zirabika nga zikyabatuddemu. Olwaleero tugenda kikoonako tulabe lwaki bakyabuliddwa n'amaanyi bo nga bo banafuye eddoboozi liganye okuvaayo obuzibu buliwa byonna tugenda bitunuulira. Nze musajja Kabaka Kasujja Ibrahim ali nkwaniriza nnyo nnyonnyini ddala bannaffe abawoza b'omusolo ba Uganda Revenue Authority be bavugirira puroguramu eno. Nze nenzija ne ngikubiriza n'okuteekateeka ate ne ndyoka mbaleetera abababuulira ebigambo nga byebyo bye balina okubabuulira n'onyiiga oba n'okkiriza. Lwaleero nina Haji Taminwa Muhammad akulira bannaffe aba Uganda Protection Consumers Protection Awareness Association. Olwaleero gwe nina ye mukulembeze waabwe. Abo nno bw'owulira Consumer Protection Awareness Association manya nti oyo yasemberayo ddala si bwe kiri Haji? Yo yasembayo ddala. Bino bye tutera bakulu babeerawo n'agamba nti manyi bwe batoweza bukadde 10 kati waliwo awo obukadde simanya bumeka kati nno waliyo omuntu ng'alina bizinesi ng'olunaku kapito wa mitwalo egyo oba 5 oba amazima ge nga ye kapito. Kakati nno abantu abo bonna aboogerera abakwasaganya naga nti mweyise bwe muti mukola obuntutu obutonotono yagitaminwa. Kwaniriza Haji webale butakyawa TV yo n'ogibeerako. Salamu TV era njagala nnyo naye muganda wange Haji Amiina sewo Kasujja n'abalabi baffe ababeerako nga batulaba nga twogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe era n'eggwanga okuba nti kyamaanyi nnyo puroguramu eno kyekola. Abagitegeera bategeera ki kyekola okwongera ku ddoboozi lyaki ly'omusuubuzi omuntu n'asobola okuba nga atambula n'okumanya omanyi oba nga tolina information oba nga olinga ali mu kibira wekka nga tolina buli lwotabana information okumanya oba mu kibira bwomu obeera mu kibira bwomu buli lwogira ddoboozi negira ebikola bye bikuddamu gwe n'olowooza nti oli bulungi gy'oli mu kibira oba ensi bwetyo weeri awo yetoololera awo weekomye era etambula bulungi kumbe byolaba birala nnyo singa obanga ofunye ki information. So nsuubira nti omulimu gw'amaanyi okubanga abantu bafuna information ebakwatako naddala kubanga puroguramu zino nga kati ng'eno gy'okola omanyi nzibu nnyo. Lwaki nzibu? Obuzibu obugirimu ebigambo by'oyogera bikola amakulu naye ate Uganda eggwanga sisitimu yaffe abantu gye batambuliramu ebintu ebikola amakulu tebaagala kubiwuliriza. Lwaki? Baagala tweyambule tuzine mazina tukole ki? Anti kaakati abantu baagala ki? Baasoberwa mu kusoberwa ne balowooza nti buli kimu kijja kubeera mu katemba. Kaakati ensonga entuufu gye banditudde ne bagamba nti naye ekituufu ekintu kino lwaki kitambula bwe kiti ne bwe kiti. Obwo obudde tubabulina okubeera nga ofunye information olina okuba nga naawe olina n'obudde obutuula obusobola okugikola ki okugitunuulira odigestinga olabe nti ekintu kino kirabika kituufu oba si kituufu. So obwo obuzibu bw'amaanyi era nkubiriza nnyo bannayuganda twetanire nnyo okubanga tunoonya information. Ensi we yatuuka kino ekyasa kye tulimu kyasa kya njawulo nnyo. Omuntu wakugamba nti tamanyi kino kimanyi olabirira ddala nga oba muntu ali ludda wa. Ebintu bimu abantu tuyitiridde okukola ebintu by'obujega. Information is power.
ate kati information buli wamu osobola ogikola ki naye twasalawo deliberately kulowooza nti waliwo agenda okukola ki okutegeerera buli kimu kyekyo kyogambye nti ye abantu abamu nga babuliddwa amaanyi kubanga balinda gindi abategeerere buli kimu. Tuli ffenna ddoboozi lya musuubuzi Haji Mabega Kaawe, era sigenda kwawukana naawe ku nsonga y'okunoonya okumanya. Emabega Kaawe we mwaggalira amaduuka ne mulyoka mugaggula ku kigambo nga bwe mulinda inshallah tujja kikoonako ekyanga 7. Haji nawulira nnyo abantu nga ffe tetwagala na kumanya tetumanyi baleese ebintu tetubimanyi. Haji biki bye tuleeta abantu abasuubuzi abagatta ku ekonome y'eggwanga ebibaganye okutegeeragana? Luzungu lungi, ebintu tebabyagala, oba ababireeta ng'emisolo be babireeta mu mutima ogutali mulungi. Abantu bakibaga nze tetubimanyi nabimanya, tetujja nabitegeera. Kyennalabye ekyo. Ekyo ge maloboozi agabaddewo wonna, naye ng'obuzibu buva wala nnyo. Buvaawa Haji? Obuzibu bwe buva nti twaluzinga connection y'abantu abalina n'abatakola ki n'abatalina. Twagiruzingira wa? Tewakyaliwo ki anti kakati abalina balowooza abatalina basiru, ate abatalina ne balowooza abo be batutuusiza mu mbeera eno gye tukola ki gye tulimu. Buli omu alaba munne nga kikolimo. Ayina alaba atalina ng'ekikolimo. Atalina alaba oli ng'ekikolimo. Butereevu. Kakati ne waba nga tewakyaliwo communication ekola ki? Ekyokulabirako wano we tutudde wennyini mu studio. Oluguudo luno baluyita Kira Road. Naye woba oyimiridde ku Kira Road, wobeera ku right n'oyambuka right, abantu abaliyo banjawulo abasulayo. Ye Kololo, yes. Ate wodda ku kono ye wali Katanga n'ebirala. Kifumbira bonna. Muntu tamanyi ebintu ebimu nga tabimanyi tine mu nsi ki gyebiri. Kakati kino kyekibone ekikulaga obulungi Uganda gye tukola ki gye tulimu. Kakati era we tugenda wazibu nnyo. Ludda waawo we tugenda owazibu ab'omu Katanga eno oba mu Kifumbira asaidi eno abaddyo enjala olweri balumira ennaku 3 nga tebalya bajja kusala ekkubo balumbe abaawa ab'ekololo. Kusala busazi kkubo, bajja kulisala ekkubo balumbe ab'ekololo bababuuzemu omusinza okututeeka mu mbeera eno. Lwaki tetulya? Haji olinga alabula ekyo bakirindirire. Ekyo kijja, ekyo we tulagaawo saawa zino. Salamu TV kuoyo. Kakati oba otunuulidde lwaki ngamba kati ab'ekololo baba bateesa nga ensi bagirabira mu levo yaabwe gye bakola ki gye balimu. Tebalina gwe batunuulira nti tebatunuulira nti waliwo omuntu anoonya ennusu 1000 mu Uganda muno okubaawo ng'ate nalwo talukoze eki talufunye. Ne wabeerawo abantu percentage almost 50% tayinza kutegeera nti olwaleero anaalya ekyemisana oba tagenda kukirya. Abo nawo percentage eyo nende nnyo 50% y'abana Uganda we tuli. Yes, mmere ya leero ate nga nayo tali sure oba anaagifuna. Omuntu ava ewaka n'agamba kangende mu tawuni, ne bamukubira nti n'agamba kangende ngezeeko ndabe, ne bamukubira ku saa 6 nti owaaye nga tonaba kutukolako nti anti nkyatetenkanya sinaba kubaako kyenkwata. Bikyaganye bikyekutte. Kakati omuntu oyo osuubira nti anaalya ekyemisana tasobola kirya. Kakati eyo majority eyo percentage eri ku 50%. Kakati awo wewali obulabe eggwanga lino werikola ki weriri. Kakati abantu bano abakulu bonna abali mu bifo ebinene abali mu bulamu obwokukola ki obw'okweyagala percentage eyo entono bateeka amateeka ne baleeta ebintu ne babirowooza nti nga bo bwe babiteesezza bisobola okukola nga tebalina gwe beebuuzizaako. Tebeebuuziza oba agitaminwa ali mu bantu bano ba protection unity kamba munoonyeeko tulabe kiki ekiri ku ground, consumer ayimiridde atya, purchasing power. Kubanga oba otunuulira kati mu ngeri ya taxation olina okutunuulira, olina okuba nti
URA omulimu gwayo erina okupromotinga trade okitegeera okupromotinga trade olina okuba nga okolagana ne ba stakeholder basobole okuba nga naawe ogaziya tax base okitegeera kakati ne consumer naye olina okumutunuulira nti okusinza ku economy bweyimiridde purchasing power eri etya kubanga purchasing power yeyongera okuboostinga ki business naye ebyo byonna tebabitunulako kakati twafuna ekizibu ate ne tufuna abakulembeze mu Luganda ab'ekiwoggwe si kivumo kyekituufu muganda wange ebintu bino otobyogere mu bituufu bwabyo abantu tebajja kutegeera palamenti gye tulina abantu amasinga majority bakibogwe bayingira no anti kakati abantu abasinga bagamba badduka bwavu kakati omuntu akola strategy ye naga kakati kankole project eyoba kati nga buli ku mukolo nze ngenda nenvumirako abantu anaga musajja yazze wamuwulidde yavumye jindi yamwambalidde yakubyono n'akuba oyo ye musajja waffe oli najja naga nti kakati nze project yange ejja kubanga yakola ki buli we ngenda kuvuma ono ngenda kukola kino kwegamba oli naga nti nze nja kubeeranga ku kukubo nga ngezaako kukola ki katemba yekka kakati abalonzi wetukeera ku makya ne tukwata abo nga be bakulembeze ono wa komedi ono muvumi bw'okanyuzeeyo ono yasinga okubalira akapapula ak'omupiira okusiba ejja kuwangula kakati noga nti omusindise muki mu palamenti naawe oli ku kirala okitegeera kakati omuntu oyo waatuuka mu palamenti ne baleeta ku nsonga y'emisolo ekisookera ddala ensi gyavuddemu ndala nnyo ayinza okuba nga teyasoma economics naye nga ayinako experience eyo byonna tabirina okitegeera teyasoma economics tamanyi economy zitambula zitya emisolo gikola effect ki ku economy nga bweba eyimiridde kubanga singa twalina parliament y'abantu abalina obwongo obutambuza obulungi ebintu twali twakava mu covid tebasobola kuleeta amendment mu kwongeza mu misolo twakava mu muggalo gwa covid abantu buli omu alwana kulaba nga asobola atya okubanga ayimirirawo asigala akyakola business kakati ne ggwanga ne palamenti eyo gyenkugambye etafaayo eri awo buli omu bakola ye twongedde ki ne bongera omusolo 35%. Emisolo gino gyonna giyiteeyo yes emisolo giyita mu palamenti kakati obuvuzibu bwe tulina betulonda bakibobwe naffe abalonda tetutunuulira nsonga omuntu agenda okwogera ensonga bagamba naye ngaoyo tatukyamudde oyo bamasuuti nnyo kakati ennaku ejja kutuluma ebbanga lye tunaamala ng'abantu abayivu oba abasobola okunnyonnyola ensonga tubagobye mu byobukulembeze mu palamenti ne tuleeta badiikuula bokka nga betusindika mu palamenti ebyo ebizibu tebijja kuggwawo kubanga abaliyo majority badiikuula twabasuula kakati ogenda n'owamanta mu eyo palamenti n'onoonya bwojja okunyonnyola oyinza okubabalira ku ngalo palamenti erina ababaka 5 mu meka kakati mu opposition kanga mwolondamu naye mulimu ababitegeera naye tebagala kubyogerera okitegeera omusuubuzi okuwulira nti mumativu eri olukiiko lw'eggwanga oba palamenti beetaaga kulonda
Haji Tamino babateeke mu parliament beetaaga ki kuba ate era bw'anaalonda omusuubuzi bw'anaatuuka eri ng'abivaamu anti kaakati ekintu kiri kimu tuwulirize nnyo abantu nga bazze gye tuli tubabuuze hard questions ku issue y'abasuubuzi oyimiridde otya ozze kutukiikirira wano naye ffe tuli basuubuzi tugamba ki otugamba ki kubanga emisolo bino ozze nakala ki kyekibuuzo kye tubuuza ndi wa umbrella ndi wa basi kakati enonde ey'ekigega gye tukolera yetuleetedde bino ebizibu yentandikwa y'ebizibu bye tulimu balemanyi nti omusuubuzi afuga ebintu bino temulina komandi ng'abasuubuzi Haji wano mu Uganda anti kakati etteeka libeera tteeka komandi tugirina naye etteeka libaaki babanyigira mu tteeka kakati omusajja komiti eyateesa mu ku amendinga emisolo teyasobola na ku invitinga katugeze nga basu ate twafuna ekikolimo kye twafuna Chamber of Commerce ne bagiteekamu ate omulabbayi ate kakati ogiwulira nti ekyaliyo okuva mukyala Kigongo Olivia bwe yagiyingiramu okujjako okutunda property n'okutuulayo obutuuzi njagala ombuulire kubanga eno puroguramu gyokola ya ddoboozi lya musuubuzi wali omuwuliddeko wadde olunaku olumu oba gwe munoonye omutege kamera omubuuze ku nsonga z'abasuubuzi bwe kyabeera mu ofiisi eyo emyaka 15 agenda mu 2 kiki yali akozeewo kubanga kakati nenga mwali ne resources z'eggwanga azikozesa kubanga kakati oyo omuntu yandibadde ng'agenda mu lukiiko eri nga yakulembera buno obubinja bwonna simanyi futa simanyi kasiita simanyi kafuwaani nga yabukulembera nga atwalayo document okusinza nga stakeholder akulira ebyobusuubuzi asobola okulaga nti okusinza ku economy bwefaanana mu kiseera kino twandibadde tetwongeza misolo abantu bali mu ngeri ki mu mbeera yakukola ki kulikavalinga okuva ku covid yakola ki omukugu akiraba kisi kituufu awo ensi zonna era okujjako eno ensi yabagwi b'eddalu tewali nsi wano gyogamba nti okuva mu covid okutuuka wano wetuli eyali eyongedde emisolo teriiyo Uganda yokka kubanga olina okutunuulira incentives ze baleeta abantu okuba nga zibayambako baffe muki basobole okulikavalinga ate bebenyininyini ate bazikwata ne bazikola ki ne bazibba omuntu nadda ku mbeera ey'okwerandiza okulwanagana okitegeera eyali agenda e Nairobi n'aleeta ebintu mu baasi omugugu gumu takyasobola so kati obuzibu paalamenti eno era nze neewuunya nnyo n'ababaka ba paalamenti bwe bakeera ku makya ne batuulawo ne bagamba naye kakati emisolo gavumenti lwaki esaba emisolo bwe ne weebuuza naye bano baba baloota mu kizimbe omwo mwe babeera kuba juzi be baayisa emisolo ate kakati be batandika okwogera ebitakwatagana nalaba juzi Honorable Muhammad Nsereko n'abalala ababaka nga bagamba tetuyinza kukkiriza URA kunyigiriza abantu baffe ani Haji njagala oswaze abantu abo eri abasuubuzi bo ani ayisa emisolo ababaka ba paalamenti be tulina eno paalamenti gye tulimu ekulirwa sipiika Anita Amonge ne mumyuka we Tayeebwa n'abalala simanyi baani bonna abagirimu be baayisa emisolo gino okubanga gikola ki abasuubuzi batandika okwemulugunya nga bano badda mu mugongo gwabwe ati byebyo bintu by'okubuzaabuza abantu kubanga bamanyi nti abasuubuzi be bagendamu knowledge information tebakola ki tebagirina tebamanyi be bantu abasaana n'okukutwala n'emboko n'obakuba emboko ne badduka ne bavaawo n'okuvaawo ababaka ba paalamenti okulawo lyafiirawo ffe tetujja bikkiriza kakati kikyoyogera kubanga ekintu yali alina okubeera mu komiti oba mu paalamenti n'agamba mukadde kano tetwagala misolo kukola ki kweyongera abantu bali mu mbeera yakukola ki economy nfu bagezaako kudda ngulu ensi Haji gwe ngaalimu bannaffe bano naddala abawansi abatandikirwako abo ba bizinesi mitwalo 5 kakadde n'omulanga alina obunyeebwanyebwa mu dduuka naye ebikya bimwereezerwa musolo ensi naddala ezitulinaanye
zaakola zitya oluvannyuma lwa covid ekitulemye okuyiga tukireete wano zaakola zitya zaakeera kwongeza misolo zaakola zitya zo naddala ku mbeera eyo ensi ezimu zaafuna ebintu ebimu abasuubuzi baabibasonyiwamukko mu biseera ebyaki ebya covid nti wano nti obupangisa ez'obupangisa ntya ez'omusolo akaseera ako konteyina ebadde ebangibwa kino baakola batya ebintu bakola ki ebimu penalite simanyi biki ne babikola ki ne babibasonyiwa kakati ate ne wabeerawo n'akasente nga waliwo level y'abasuubuzi abo abaqualifying ogenda okafuna nga kali ku interest entono ennyo kasobodde okubayambako okukola ki okwezenga okwebbulula nti yali agudde capital yali mu bukadde 10 asigazaamu 65 43 bugenze ne bamuzza mpola ezo zaaliwo baazigaba eyo ezo fene ewaffe kakati wano ewaffe sente ezo bwe zajja ate abaazireeta bennyini oba akagamba abaziinako obuvunaanyizibwa okugamba nti zigende mu bantu abatuufu ate bazzezza abandi badde bagamba nti agitaminwa aweddemu kaduuka kakikaye kaweddemu ebitengi temukyali katumuwe sente omunene alina ebisawo ate yazezza erisittima ettima lyerisinga oweerawo ku lubeera nti buli kimu wano ekikolebwa mu Uganda kikolebwa mu ttima tulagawa anti kakati kyenkugambye olunaku bwe lunaakya eyasuze enjala ennaku 5 n'alumba eyebajjagala awo lwe bajja okutegeera nti ensi ekoze eki ensi ekaaye sikulimba awo wokka we tulaga kyekigenda okutereeza ensi eno naye ebbanga lye banaamala nga beebajjagala nga ffe tukola ki tumira bumizi bajja ejjogo lijja kukola ki lijja kweyongera kati olabye otunuulira kati abasajja tetuganye ensi zonna ziri corrupt kati olaba ensi ye Kenya abasajja abali corrupt naye ate bainvestinga Kenya abali b'enguzi gye bali naye nga bainvestinga okuinvestinga kwennyini okutuufu nti bwabba sente era azimba omwo ekizimbe oba anti ekyo kyekizibu kye tulina kakati society eno nfu abantu bennyini abbye sente naye yennyininyini amagezi ge gamugamba kuzimba kizimbe ikonomi tesobola kukula nti olw'okuba muzimbye ebizimbe nange tuzimbe makolero gwe lwaki buli kaseera mulajana bainvestor ate ne mubaleeta ne mubawa sente zobbye lwaki tozimba kolero n'owa abantu emirimu n'ofulumya bye twagala ne tubigula n'owa n'omusolo taxi base nekola ki neekula naye kakati sente bazibba kakati eyagenze Nairobi okusubula obuntu ate ne bamugamba leeta omusolo baagala kumuggyako na nnyindo kakati kyekizibu sente bano ze babbye emyaka 3 singa baali bazimba makolero singa eggwanga lino likola ki era singa towulira nakuwulira nti abasajja babbye agitaminwa ababbye n'abaddawa ate kati n'abaddawa ajja okugwa mu bulago chairman protection unity genda okuwulira nti sentebe wammwe bamutugumbudde anti kakati muganda wange ensi eno ebintu bizibu nnyo ayogera atayogera afa ayogera afa towali olabeeko omuntu yeetulidde awo mu nnyumba we essasi ne liwa matokeri ne limukubira mu nnyumba kakati ebintu bino tubirekere Allah oli musajja mukkiriza bulungi nnyo kakati ate ekibi bagamba kyogereko kigiseewo engalo kyogereko oba kitamwe kati otamiddwa sinaba kwetamwa nkyakyogerako wenaatamwa nja kulinnya ennyonyi ngende Bulaaya nviire abalalo ensogi veemu nviire abalalo ngende hajja omusuubuzi wo atunudde wa ku ssaawa eno naddala bw'otunuulira mu mbeera eriwo kati omusuubuzi ssaawa zino obusuubuzi tebuliiwo obusuubuzi tebuliiwo
era kakati bano aba URA bye bakola simanyi tulina target ey'okusoloza omusolo bagutadde ne mu budget dda eno gye bakola ki egenda okufuluma simanyi tugenda kusoloza trillion bweziti okuva mu bantu bali luddawa be bugenda okusolozaamu omusolo era guli luddawa ate twagaddewo dda abivuddeko mwazeeyowa Salamu TV otimba olw'emirembe eddoboozi lya musuubuzi nkobaza abaza nti wabala okukola okuya okutetenkanya tulina agitaminwa Muhammadi hagitaminwa ono abantu ndooza abandi badde bavaayo ennyo okulwanirira ayogedde ekigambo ky'abasuubuzi omubaka wa paalamenti amala okuyisa bulungi nnyo etteeka ne likkirira olukkirira bwe riti naye nakkirira amadaala ne bakka bombi ligenda okutuuka ewa Taminwa bwe pa nga naye atuuse olaba abatunyigiriza abanga atabaddeeyo bane mutandika okutunuulira abantu mutandike okulaba ebirungi mu bantu mutandike okwegomba abana abazza engulu omusuubuzi wa Uganda kyekiseera ozuukuke kkiriza Uganda Revenue Authority bateeka ensimbi mu pulogulaamu eno ne katuumulemu katono tukomewo ate n'ekitundu ekiddako tulabe enteekateeka ki gye balina Pulezidenti Museveni abalinze nga 7 abaffe wanaavaayo olusoggo oba kanaaba kasoggo katukomewo ekutuusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.